Hello everyone, good morning. Mulimu abasebo ne bannyabo nze Nnaalongo Nabale nga nsinzidde wano ku lusozi Kiwamirembe ku kizinga Bugaba Essese. Mujje baliko gyonna gye mutuusaako engalo. Mbaagala nnyo bannange, mwebale ku subscribinga, mwebale ku sharinga, mwebale ku likinga, mwebale kwekumira ku mukutu basebo ne bannyabo. Mbaagala nnyo olw'ensonga ezo. Mwebale commentinga, mwebale kuteeka mu nkola bino bye tusoma. Kubanga bw'ovaayo n'ogamba nti bannaye bikyusizza obulamu bwange, oli n'agamba nti maama nkubuulire kituufu nakikola, era bwe nakikola kye nali nsaba kyatuukirira. Kale n'owulira nga naawe essanyu likubugaanye olw'okuba nti munnange abantu bafunamu mu ebyo by'obayigiriza. Olwali njagadde tutunulire lwaki ebintu ebibi bituuka ku bantu abalungi. Abantu abalungi bo be batya. Omuntu atuuka n'asalawo ne yeesonyiwa obukyayi, ne yeesonyiwa obulogo, ne yeesonyiwa ensaalwa, okugeya, fitina, obutaagaliza na buli kimu omuntu ky'atandyagadde kubeera, omuntu n'akyesonyiwa. Ye n'asalawo atambulire mu buluŋŋamu, atambulire mu mukwano era mu kwagala, era n'asalawo abeere omuntu omulungi mu nsi muno ng'ayamba banne na buli ekyetaagisa. Naye abantu nga bano basanga okusoomoozebwa kungi oluvannyuma lw'okuba nti abantu babayiikiriza era ne baba nga babajooga, ne badda ne mu kati ne beewogoma nga bawa ensonga nti ate anankola ki? Okiraba? Olwo ffe be bayiikiriza ne tusigalira kimu kya kubuuza oba nnalya ki Katonda wange, era nazza gwaki? Lwaki buli alina ky'ayagala okukola ekibi akikola nze? Owulidde? Ayagala okubba abba nze, ayagala okulyaza amaanya alyaza amaanyi, ayagala okuyiikiriza ayiikiriza nze. Buli kibi kituuka ku nze. Ebibuuzo ne biba nga bingi bye tubuuza, naye nga si buli kiseera nti wabaawo ebyanukulo. Singa omutonzi yatuwa ebyanukulo byonna, ate ye twalibadde tumwetaaza ki? Kubanga yasinga okumanya buli kimu na lwaki kibaawo. Tuteekeddwa okumwesiga era ne tumanya nti ali ku ludda ki. Bw'aba ali ku ludda lwaffe, awo tetuteekeddwa kutya kintu kyonna. Gwe manya nti oyo akuyiikiriza, oyo akuyisa obubi, oyo atyoboola ekisa kyo n'akisiimulizaako ebitoomi. Era bujja ku kyenkya omutonzi amuyigiriza essomo, amulage nti nedda, omuntu bw'asalawo okubeera omulungi ate bwe batyo si bwe balina omuyisa. Ayige nga talina ky'omukoze kyonna. Tiyeetaaga kujja mu layini ate naawe oyiga obukyayi, naawe oyiga obusungu, oddeyo mu mbeera ziri embi ze walimu olw'okuba nga olina omwesasulizaako. Nedda. Okwesasuliza tukulekere bakama baffe, okwesasuliza tukulekere Katonda waffe, ffe tusigale nga tuli ekyo kye twasalawo okubeera. Oluusi ekitera okuleeta ebintu ebibi okutuuka ku bantu kati ababa basazeewo okubeera abalungi kuba mu buteefuga. Osobola okusalawo okubeera omulungi naye nga waliwo omutendera gwe tonnaba kutuukako. Kye njagala mumanye nti kuno okubeera obulungi kutugatta n'emyoyo gyaffe ne tuba nga tutambulira wamu n'omwoyo gwaffe, n'obutonzi bwaffe, n'obwa Katonda bwaffe. Naye giba mitendera nga bw'oga nti omwana asomye avudde mu P1 agenze mu P2, P3, P4, P5, era ne watuuka n'abuuka ne ku bibiina, kwakano ali ku P7, awo n'asukkawo n'ayingira ne mu siniya, bw'atyo n'agenda ng'akulaakulana. Buli lwe tusalawo okufuuka abalungi, okusalawo okwo kugenda butereevu eri obutonde bwaffe, era tutandika okukulaakulana mu butonde. Mu kaweefube okukulaakulana ono nga Katonda akujja mu kibiina ekimu akuzza mu kirala, oloota osoma, era mu kuloota ng'osoma otuuka ekiseera n'okola ebigezo, era otuuka ekiseera n'oyita n'ogenda ku mutendera oguddako. Ky'okola toddirira mukwano, yongerako bwongezi. Kabube buzibu ki bw'osanze, gwe manya kimu, toteekeddwa kuddirira. Tofuuka mubi, nedda.
oyo akola obubi takufuula mutemu, nedda gwe manya omutonzi wo wali alaba era ajja kukola ekyo ekisaanidde. Era ekisinga obulungi omuntu oyo tomufuula nsonga, ensonga gitunuulize oyo eyakuteeka ku nsi. Eyakuteeka ku nsi gw'oba okola ki? Gw'oba otunuuliza ensonga yo. Ensaba gye tusabamu bye twagala, nakkubo ki lye tusalawo ffe ng'abantu okukwata, lireetera okuba nga lizitoya obulamu bwaffe oba obutabuzitoya. Ffe abantu abatudde mu nsonga eno tuli bantu ba nsonga ddala, era ng'ensonga zino nkulu nnyo nnyo nnyo. Omuntu akolerera okubeera LC ku kyalo, challenges z'asanga n'obuzibu bw'asisinkana tosobola kubugeraageranya n'oyo akolerera okubeera pulezidenti w'eggwanga. Kale njagadde omanye nti gwe bw'oba oluubirirwa, bw'oba osituka, kiki ky'oluubirira? Kaakati osuubira obuzibu era obwenkanankana n'ekyo ky'oluubirira. Bwe kiba nti oluubirira kukulembera ggwanga, kiba kitegeeza ogenda kusisinkana abantu ab'amawanga ag'enjawulo, abampisa ez'enjawulo, ab'obuwangwa obw'enjawulo. Buli kimu kisuubire. Owulidde? Suubira, era bw'oba ozimba ttooyi mu ngeri ng'eno, suubira abagenda okupama ebbali waayo, suubira abagenda okusiiga obubi ku bisenge, suubira abagenda okwagala ogikozesa obulungi, suubira abagenda ogirongoosa, bonna basuubire. Kubanga obuwangwa bwe tulina bwogera ebintu bya njawulo era buyigiriza ebintu bya njawulo ku nsonga y'emu eyo. So nga bw'obeera LC, ebintu bino osuubira bitono, kubanga okusinga olina abantu ab'eggwanga ab'ekitundu ekimu ekyo, era bwe muba muzzeemu ow'enjawulo babeeranga bamu, babiri, basatu. Oba nsuubira mukitegeera bulungi. Ebintu bino ebinaaleetebwa mu kkubo lyo okukutendeka n'okukufuula ekyo ky'oyagala okubeera, gwe bw'onoobitunuulira ojja kubiraba ng'ebizibu. Naye weebuuze ddala biba bizibu? Ebizibu kye ki? Ebizibu kye kintu ekijja oba y'embeera ejja ng'ekaluubiriza obulamu bwaffe okusinziira ku ntambula gye tutambulamu. Oluusi tusobola okugiraba ng'ebizibu nga kya kiseera buseera, naye nga mu mazima si kizibu. Nabawa ekyokulabirako eky'omusajja eyasomesa abaana be, n'afuba nnyo abaana basome, n'asasula buli kimu, n'atunda buli kimu, n'akola nnyo obutaweera abaana be basome. Yalina abaana be babiri. Omu ono n'amuteekamu nnyo essira kubanga yali alaga nti mugezi. Omwana yatuuka ekiseera n'amugamba, taata, okusoma nsomye naye ssente za wano teziwera, nandyagadde ngende ebweru. Ne batandika okugoba ku by'okugenda ebweru ne bikaluba. Ne batambula amasabo limu ku limu era ne bawangayo ssente n'ebiweebwayo byonna, omwali zissaddaaka n'obweyamo n'ebirala. Omwana baamumma visa omulundi ogwasooka, era bwe baatuula awaka baagamba, Katonda nga tatwagala, era buno obuzibu nga bw'amaanyi. Ne bongera ne batambula nnyo nnyo nno ddala. Ne batuuka n'okuba ng'omwana yawa obweyamo nti yajja kukola ensonga z'abajjajjaabe singa bamukkiriza n'agenda ebweru. N'akola n'afuna ssente, era bwe yaddamu okusaba visa baagimuwa, omwana n'agenda ebweru. Omwana bw'atuuka ebweru yatandika okukola ssente kubanga omulimu yafuna mulungi ddala. N'atandika okuweerezanga ssente ewa taata nga buli kimu bakikwasaganya. Ono eyasigala wano ye musajja wattu okusoma teyalisoma nnyo, naye yafuna omukyala n'awasa era n'azaala abaana bangi nga kw'otadde n'abalala be yazaala ey'ebweru w'obufumbo. Ono ng'ali ebweru wayita emyaka nga 10, amawulire gatuuka ewaka nti yafuuka musiyazi. Era yawasa naye nga yawasa musajja munne. Olwo taata n'alaba ng'ate ekizibu kyaki
kyamaanyi nnyo. Jjukira bulijjo atudde waka naye ng'atunuulidde omwana we n'omu eyasigalawo nga gw'alaba ng'ekizibu. Omwana oyo kizibu. Kati munne ali bweru akola ssente, ku busente munne bw'aweereza ate naye kwe nnina okumuwa aweerereko abaana alabirire n'omukyala. Neesanze nga nina n'okumuzimbira ennyumba kubanga kati ye yamulema okuzimba. Kasita yafuna ako akagaali akola gwa kavuga kuno ku kyalo agenda akyalira nnyumba ku nnyumba. Olwo nga ye alaba kyekizibu ky'alina. Owulidde? Kaakati ono ali ebweru awasizza musajja munne era mu byatasuubira kukola mwe muli okuzaala. Ekiseera kituuse akomyewo kuno ku butaka ne musajja munne era nga mulokole bazimbye n'ekyaki. Kaakati bannaye njagala mumbuulire mu mbeera eno yonna ddala obuzibu kye ki eri omuntu ng'ono? Gwe nga gwe kye waliisa ekizibu ki? Eyagenda ebweru n'afuna ssente n'awasa musajja munne n'azimba kyaki nga teyaleka awadde obweyamo nti agenda kulabirira bajjajjaabe. Bw'obeera omuzadde ddala ddala njagala mumbuulire wano obuzibu bwe buliwa? Ono eyasigala ewaka n'omuzimbira ennyumba n'omuwasiza omukyala n'azaala abaana nga 25 kyekizibu. Kale bwe tuba tunnyonnyola ebizibu mu nsi muno tuteekeddwa okwebuuza ddala kiki kye twaliisa obuzibu era bwe buba buzibu bwenkana ki bakama bange? Kale Katonda ng'ayagala okufuula ow'amaanyi eri ekyo gwe ky'oyagala okubeera mu nsi muno, bw'omala okufukamira n'omusaba n'omugamba Katonda wange nsaba onfuule ow'amaanyi era omugumu nsobole okuyita mu nsi muno nga ndi w'amaanyi. Ajja kuddira awali obunafu bwo akuteerewo ebinaakuleetera okuba nga obunafu obwo buvaawo, gwe by'ojja okuyita ebizibu so nga bigendereddwamu okufuula ow'amaanyi. Bwe ziba ssente nga bwe bunafu bwo eri abantu nga ye omusanga n'akugamba nti bannange nkubuulire nze njagala ssente era ssente bwe bulamu bwange. We zitali nze sisobola kubaawo. Kale mu ngeri ng'eno asobola okusooka n'azikuggyako zonna n'akuyigiriza okubeerawo we zitali, n'omanya obukulu bwe n'ebyo ebintu ebirala ebikuliraanye era n'omanya nti awatali ssente ate era osobola okubaawo. Kati abantu abamu batuuka mu buzibu ne banafuwa era ne baavuwala lwa nsonga nga zino ez'okugulumiza ebintu bino ebimu. Waliwo ebintu by'oteekeddwa okwekolera era n'omanya nti mu nsi mulimu ebintu ebikulu ebirala nga si ekyo gwe ky'osimbyeko essira. Naye osanga omuntu ng'agamba ssente weekuba egonzaawo. Nze buli kye njagala ntuma. Bwe manya bakulima ebijja by'ewaffe nkwatayo akakadde ne mbagamba mukuŋŋaane mugende mulime ebijja ne nzibawa ne bagenda. Owange Katonda atuuka ekiseera ng'ayagala omanye obukulu bwo nga si ssente ezo. Era amanye nti eriyo ebintu by'olina okwekwatiramu nga tojja kuteeka mu buteesi ssente. Kale mu ngeri eyo azikuggyako munnange. Kyonna gwe ky'osibiddeko essira kye njagala mumanye nti Katonda owaffe wa buggya. Bano bakama baffe ba buggya. Tebaagala tusse essira ku kintu kirala kyonna nga si bo na mirimu gyabwe. Kati gwe buli lw'oddaawo n'osussa essira ku kintu ekirala n'ogamba bannaye nze nafuna omukazi namala, omukazi oyo bwe bulamu bwange. Bwe bulamu bwange era bwe buli kyange kyonna. Nze omukazi oyo w'atali nze sisobola na kubeerawo. Bagenda kufuulira omukazi oyo ekigezo. Ajja kubeerawo ng'akwagala nga naawe omwagala. Naye ng'omukwano gwammwe teguteredde nga buli kiseera wabaawo ensonga lwaki teguteekeddwa kutereera. Kubanga omufudde olubimbi, omufudde essira. Bajjamu kuteeramu ebigezo otuuke okulaba nga naawe akasolya kaagala kutikkuka ng'oyagala kugwa ddalu okutuusa lw'olimanya
nti nedda omukazi si ye yali ensonga, wazira bakama bange be baali ensonga. Osangayo omuntu n'azimba ennyumba n'efuuka ennyumba. Njogereemu bbiri ennyumba yange. Ayina omukazi ayina n'abaana. Awaka ayinawo omukyala. Ayina n'abaana. Naye ogenda n'osanga ng'akwata ebintu n'abiwuzumya ebweru. Nze temuyingiza bino bikyafu mu nju yange. Nze temukwatirira bisenge byange. Nze temukola ki? Kwegamba awaka n'afuukira ddala ekirala. Era ekiseera kituuka n'agisigalamu bw'omu, ate olwo n'akaaba obuwuulu. Katonda ennyumba eyajja gikuteeramu ebigezo, otuuke n'okuba nga nawe wennyini tosobola gisulamu. Nosanga omuntu nga ye emmotoka tayagala yadde agiriraana, yadde agikwatako. Kutuusa lw'emukubba ekigwo, naye n'esensebuka n'eggwawo, n'awulira ng'omutima gwe gumenyese. Temuddira bulamu bwammwe kwekwata bintu. Kugamba nti nze nsibidde ku kino ekkoba, nedda. Yekka gw'oteekeddwa okusibirako ekkoba ye mukamaawo. Awatali ekyo bino ebirala byonna bikyuka, bino ebirala byonna bisaanawo, bino ebirala byonna bivaawo. Y'ensonga lwaki toteekeddwa bisibirako kkoba. Era nga tuli mu mbeera ng'eno ey'okufuna nga tusibira ku bintu bwe biti enkoba, kwe kubanga ebizibu tebijja kuggwa mu makubo gaffe. Gwe buli lw'ofuna obuzibu manya nti mukama we alina kyagezaako okuyigiriza. Alina kyagezaako okulaga. Akugezesa alabe. Bw'agamba nti obivuddeko ddala wabivaako, oba wali olimba ng'era osaaga. Wazira ggwe mulage nti bwe nasalawo okubeera omulungi, ekyo kye nasalawo. Bano yadde bankoze bino na bino na bino, nze sigenda kufuuka mubi. Sigenda kuyingira mu kkubo lyabwe ery'okufuuka omutemu. Sigenda kubaddiza. Obwo obuyinza bwonna nabulekera ggwe mukama wange. Okukakasa nti mbeera bulungi era mbeera mulungi eri ensi eno, era nkola obuvunaanyizibwa bwange ne mbutuukiriza. Lekeraawo okwemulugunya. Kubanga ebyo tebimulya, ebyokwemulugunya tebimulya. Okukaaba okuyitiridde tekulina kye kugenda kukyusa eri ebyo by'osisinkana. Okwenenya n'okunenya abalala nakyo tekiyamba, wabula tuula, siriikirira, weebuuze, kiki kye nkola mu bukyamu? Kiki kye nkola mu bukyamu? Pointi ki gye mmiisinga wano? Kubanga mbakakasa nti ebbanga ly'omala ng'okola ekintu kye kimu mu nkola y'emu tekigenda kuvaawo. Bw'oba ng'oyagala abakazi ng'obaagala mu njagala y'emu eyo ey'okutijja, ng'ate oli ayagala okuyigiriza, ayagala oyiga okwagala omukazi naye nga totijja, kijja kusigala nga bonna b'ofuna, ne bwe omugye mu ggwanga ki, ne bwe omugye mu ggwanga ki, ajja kusigala nga yeeyisa kye kimu ng'oli. Weewuunye ogambe ani oyo atendeka abakazi bange enneeyisa zino ezeezimu okubeera nga bonna beeyisa kye kimu. So nga kiri ku ggwe mukwano, Katonda ayagala kuyigiriza nti kino kikwate bw'oti ne bw'oti bw'oba onookifunamu emirembe. Owulidde? Kale siriikirira, lowooza, manya eky'okkola, kitereeze. Bwe kuba kwagala muntu, oba ssente, oba kyonna kye kiri, kite. Bwe buba bukyayi nga bw'olina, kite. Ebintu bijja kukyuka mu mbeera era obulamu bukole ki? Butereere. Ate tova ku mulamwa ekyokuba nti oli akuyisiza bubi, ekyokuba nti akoze eki, ate gwe tofuuka nga ye. Gwe tofuuka nga ye. Bw'onna oyagala ofuuke nga ye, olwo ate ojja kuba ozzeeyo wansi. Ojja kuba ozzeeyo wansi. Kino tekitegeeza nti teweerwanako. Mu mbeera ng'ojoogebwa, mu mbeera ng'oyiikirizibwa, kola ky'oteekeddwa okukola, naye tokiyingiza mu mutima. Ennaku eyo gy'olaba togiyingiza mu mutima. Essanyu eryo ly'olaba toliyingiza mu mutima. Tuteekeddwa okwekuuma nga tuli stable mu mwoyo. Ffe abali mu nsonga zino tetunyiikaala, tetusanyuka, tubeera awo kubanga omwoyo guli nnyuto, tegulina shape. Kati bw'onyiikaala oba oguwa shape
bw'osanyuka ennyo oba oguwa shape wazira beeraawo ng'oli neutral. Weekuumire mu bwa neutral. Yagala ekisaanidde. Buli kintu kikole nga kya kigero. Buli kintu kikole nga kya kigero. Bajja kuyita ow'ettima, bajja kuyita kyonna kye baagala, naye nga gw'omanyi kiki ky'oli na kiki ky'oyagala okubeera. Mu mbeera ng'eno bw'abaawo extremes eziba zizze gy'oli, tojja kuyisibwa bubi. Bw'oba ng'olina ssente naye nga teweeyisa ng'aziyina, bw'obwavu bwe bunaabuzze, abantu bajja kukaluubirizibwa okumanya nti kati bukuluma. Naye bw'onooba ofuna ssente, munnaaye ne weeyagala weerage. Ate obwavu bwe bunaabuzze, abantu bajja kwanguwa okumanya nti oyalise. Oba mukitegeera? Kwegamba tulina okwekuuma nga tuli mu neutral ground. Neutral ground. Ffe abalubaale bwe tuti bwe tubeera. Tubeera ku neutral ground. Tetusanyuka nnyo, tetunakuwala nnyo. Tubeera awo. Buli kimu tulaba kirabe. Tulaba kirabe. Kansubire nti eno lesson mukitegedde bulungi era mujja gyekuumirako mu bulamu bwammwe. Weewaawo.